omukyala Okulekelawo yagayiga bulungi ate kati mulamuzi n'omwoyo aw'amagezi omwami njuki yakusaba oyogereko eri abazzukulu jjajja okujjako olwa pulojekiti zino asolo ki fumbe jjajja okwogera kwange kujja kukoma wano sijja kwogera bingi nnyo. Twesimye nnyo okutula bakwatibwa nga nsonyi kuba nayogeranga n'abalabe baabwe mulyabo Mu Buganda Fumbe kika kya kitiibwa kya bazira era kinaasangwa. Ayisa abasajja Kabaka jjajja wa Lusimbi naffe ffenna tunakuumanga ekitiibwa kyo emirembe n'emirembe. Pulojekiti eno yenkudde nsembyayo mukulu nnyo eri abantu abali mu ssaza ly'e Kyagwe. Ekika kirina okuba nga kiri mu mbeera esobola okubeera nga kisobola okuyamba abantu baakyo. Njagala okumaliriza amategeeza nti Abaganda tulina okukola ennyo, Abaganda tulina okubeera ne ssente, tetusobola kukuuma nnono, tetusobola kwagala ggwanga yaffe nga tuli baavu. Otuusa ekiseera ekisanga muganda wo oba taata wo omuto ng'atunda ebijja. Nika ky'osobola okukola kukolima na kuyomba. Naye bw'oba olina ensimbi, osobola okukwata ssente n'omuwa ebijja n'obikola ki? N'obikola n'obikuuma. Naye ebbanga lye tunaamala Abaganda nga tuli baavu, tugenda kukaaba na kukolima. N'ebiki bagenda kitutwalako. Tulina okufuna omutima tukolere awamu, aye tulina okufuna omutima ogukola. Tulina okukola ebintu byonna bye baatuggyako, tulina bizza nga tukola n'Abaganda. Kinjagala okusembyayo, njagala Provost akinsomere, kiri mu Zabbuli ey'127 lunyiriri olwokusatu okutuuka ku lwokutaano. Omukulu Akulira Abagaba b'ebika, olukiiko olufuzi olw'ekika Kyefumbe n'abakulembeze bonna beebaza okulaba nga basobodde okubeerawo ku mukolo guno. Njagala okwogera ekigambo kitono ku ggwanga lyaffe erya Buganda. Abaganda tuli mu kiseera ekizibu, abantu abasinga bonna beeyagala era bamanyidde ddala tulina eggwanga ery'amaanyi. Naye eggwanga lyaffe erya Buganda liringa ekizinga ekyali ekirungi ennyo nga kibalako emmere mu mirembe gy'abajjajjaffe. Ekiseera ne kituuka ng'ekizinga ekyo ekirungi kitandise okubbira mu nnyanja. Ffe abaliwo olwaleero tugenze okujja ng'okubbira ate kweyongerera ddala okubeera okw'amaanyi. Kumpi nga buli kintu kyonna ekiri ku kizinga kyaffe kye bayita Buganda, amazzi gakibeera gakimalawo. Abaganda oluva twakula tumanyi nti ekizinga kyaffe kibalako emmere. Obudde bwaffe obusinga obungi tukumala twagala kusimba mmere ku kizinga kyaffe. Naye tusimba emmere ku kizinga ekibbira. Eggwanga lyonna oba ekika terisobola kubeerawo ng'abantu baalyo baavu. Terisobola kubeerawo ng'abantu baalyo baliyamba buyambi okubeerawo. Ebika byonna ekibigaanya okubeerawo kwe kubeera nti abakulu b'ebika basabiriza abantu baabwe ebika okubeerawo. Ekinafiiza eggwanga lyaffe erya Buganda kwe kubeera nti tusabiriza Abaganda okubeerawo. Ekibeezaawo eggwanga kwe kubeera nga lisobola okubeezaawo abantu baalyo. Ekibeezaawo ebika kwe kubeera nga bisobola okuyamba abantu baalyo.
n'olwekyo nze nsanyuse okulaba nti ab'Ekyagwe basobodde oteekawo enteekateeka efaanana bw'eti. Njagala okusaba olukiiko lwange obufuzi lukifuule ekikkatala okulaba nti omulimu guno omukadde katono gutandika. Wano bwe gunaatandika gujja kuba gwa mugaso eri tuleka tetuzibagane obwavu n'obutamanya tuliwanyise mu kika kyaffe. Kyefumbe kika kya kitiibwa kyabazira era kinansangwa. Ayisa abasajja Kabaka jjajja wa Lusimbi naffe ffenna tunakuuma ekitiibwa kyo emirembe emirembe. Abaana yabageraageranyanga obusaale nti omuntu bw'ogenda mu lutalo ng'olina obusaale obungi obeera n'omukisa mungi ogw'okukola ki? Ogw'okuba mu lutalo. Nkukuba obusaale wabawo akasaale k'okuba ne katakwasa nabawo k'okuba ne kakola ki? Naye bantu be tuzaala ku nsi Abaganda twonoonese. Buli muntu akwata omuzinda atugamba tuzaale abaana be tunaatwala ku ssomero. Ani akugamba nti omuntu atasomere tasobola kubeera muntu? Ani akikugambye? Ye abasomye eggwanga ne balikyusiza litwala ludda. Tubeere n'obusaale obusobola okukuba ne butusa omulabe bukube obutasobola kuleme kukola ki? Nabbi Samweri agenda ewa Yese n'amugamba Katonda antumye wano mu nnyumba mwe mugenda okuva kabaka. Yese yalina abaana 8 n'ajjayo asooka bwesinga okwesiga agamba naye akajja okuba kabaka. Samweri n'amugamba osi kabaka. Paka abaana 8 bwe baggwayo n'amugamba kitegeeza mu nnyumba yange temujja kuvaamu ani? Samweri n'amugamba mulimu kabaka. Omwana gwe yetasuubira ali eyo mu ndiga Dawudi. Katonda n'amugamba oyo ani? Ffenna abaana be tuweerera tulowooza be bagenda okukola obwakabaka bwani. Naye Katonda yeerondera omukulembeze. Katonda yeerondera omuntu anaakyusa ensi. Zaala abaana. Kola nga bw'osobola baweere. Baba bakolemye okuweerera bazaale. Kola nga bw'osobola baweere. Naye bwe bakolemye era bakole ki? Ekigenda okumala eggwanga ly'Abaganda butazaala. Tuli batono. Abaganda bazaala abaana 2 n'abatwala mu ssomero lya milioni 2. Abaana ne bakula nga tebategeera. Abaana ne bakula bamanyi TV. Abaana ne bakula nga tebamanyi kubonaabona. N'okula ettaka mu mayiro 2 omwana ng'akyana okugenda agamba waliyo ebisoto. Wazaala abaana bameka? Olina yikeza ettaka 2 kyebalina okukola kuzitunda. Beera n'eyika ettaka emu ozaale abaana 4 waliyo banaagitunda. Kubanga n'okugabana ssente basobola zikola ki? Kuzigabana. Abaganda tuve mu muzannyo eggwanga lyaffe litukola ki? Eggwanga lyaffe liggwawo. Abantu mugaanye okuzaala lwa nsonga ekyo kutwala abaana ku maki. Naye bakadde baffe basomedde mu masomero ag'ebbeeyi tebakyusiza ggwanga lye. Eggwanga bongedde erinnya ekamu ki? Saba Omuganda yenna akyalina amaanyi. Saba Omuganda yenna akyesobola zaala amaki. Okuweereza ekika kyabwe esaza lyaffe lino erya Kyagwe. Omusaasire ekyasabasajja wano okuba emikono okubireko jjajjamugala nze jjajja boogere lubanga mulembya jjajja nze nondi muzzukulu w'amazireddira alina omusajja mukunja abeefumbe muli bakoddomi bange bakyala bange mukyala wange Alisi Namaggala ekifo kituufu nayise n'omukitiibwa Kristo n'omukenya omulabe muwenza yagayiga bulungi ate kati mulamuzi. Kande wange nasemba ate bamuteekamu akasimu waliwo jjajja waalwawo twagala okwebaza olw'omukwano ogwo muweereza waffe Luisi Kyagwe. Waliwo kanso waffe Ssebaggala batwakidde nnyo mu nteekateeka y'ebintu bya Saaza. Twagala okulaba
buvunaanyizibwa. Ndaba ttiimu y'amaanyi egenda agattako tofaali ddala okuweereza Ssaabasajja Musa Kyagwe. Mwekubireko mu ngalo kubanga njagala kubasaba amaanyi gonna n'obumalirivu omulina tubuteeke mu nkola ekika ky'Effumbe nga bulijjo. Simwana buwanyi nti olw'okuba waliwo abava muli bakodomi bange, ekika ky'Effumbe kirabika nnyo mu bukulembeze obulungi. Era olw'okuleka n'ensoma nti bizimbye ebitebe byabyo ku butaka bwabyo, twagala kubasaba ogere mu maaso obuweereza bwaffe n'okulaba nti nga tuyita mu bika byaffe kubanga ebika sigaddene nnyo okutugenda mulondo. Emirimu gya Ssaabasajja Kabaka tugiwagire naddala mu kyalo tubeere ebyokulabirako ebirungi. Nsanyuse nnyo omukolo guno gwa kitiibwa nnyo gwa byafaayo bwe tubeera wano. Omukulu akyogedde bulungi ow'ekitiibwa Abaganda. Ekyamazima naye n'ekika ky'engabi bandi kyakiika kuba ku mbuga ndowooza muli bika byakubiri. Naye kyemusinzeeko ku ky'engabi muli bangi nnyo okusinga bali okusinga gakikkiriza muli bangi nnyo mwebale nnyo. Njagala kubasaba omwaka ogujja omanyi obubagizi mu bigambo n'ebikola bya njawulo. Omwaka ogujja nsaba ebimu okubirako obuwagizi bwaffe n'obubuzi ebinnamulondo okuwagira emirimu gya Ssaabasajja Kabaka kuba mukimanyi bulungi nnyo tukitalina nja kusanyuka nnyo ebimu ebituweesa okukolera ekulaba nti ebika byaffe biva mu masiza gaffe byenyingira kutegeera Ssaabasajja Kabaka. Saba ekika ky'Effumbe tubeere basaale nnyo ebindi twakiika ndowooza mwatuwulira naye nga byeya mu kukiika tugenda tukola enteekateeka omwaka ogujja tutwale ebikanga 5 naye nsuubira obungi bwammwe n'amaanyi gammwe kubanga muli basajja n'abakyala bagagga tubeere kikoolu tugenda n'amaanyi mangi nnyo. Ekyo ndowooza mukikkiriza tukikuleko mu ngalo. Jjajja okwogera kwange kujja kukoma wano, sijja kwogera bingi nnyo. Muzaala wa Ssaabasajja Kabaka Joyce Mpanga yavudde mu bulamuzi eno. Musajja wange